ensonga lwaki leero tuli Kiwenda y'ensonga ya gundi yaffe gye twayogerako emabega abalaba vidiyo ezasooka nti omuntu asobola otandika okuzimba ne miliyoni 2 era kino kye kimu ku kiva mu ekyo kye nali nnyonnyola nti ennyumba eno gye mulaba kisenge n'eddiiro munda mulimu ekiyigo ne sitoowa naye twagitandika ndowooza omwaka gwali gwa 2023 twatandika ne miliyoni 2 etujja ne tuzimba omusingi kati okutuuka leero kino kye tuliko client yakuwaayo ajja kwokyayo lwaki anti wetugamba 223 ne 225 gye tulimu olwaleero wayiseewo akabanga kaneneko kati lwaki kiri bwe kityo wemuntu we mwateesa ne client obanga omanye ebyakasente okusinziira ku nfuna ya client yange gye yannyonnyola engeri gy'afunamu bwe yalina 2 ne tujja ne tutandika kati wano buli luvannyuma lw'omwezi azenga njokyayo akasente bafunyeyo ng'akookya yes paka wetutuusa awo so gegana amakula ezo sente za client si zange tekuli 10 kyange tuli Kiwenda bannange ntuza neighborhood mwagirabye bulungi nnyo so tugenda kubalambuza akate nga bakyakikola ki nkwaniriza ku Talk with S Media Uganda amanya n'eddoboozi na bulime Esther nga bw'eri nkola yange tuli ku site ekiwenda tuline Osobola Building Company so tukyali ku eri programu yaffe eya miliyoni 2 okay tugenda balambuzaamu yeno project yaffe emu kuzo engineer waali agenda tuliiramu programu eno ewagiddwa aba Osobola Building Company gwena ayagala okuzimba renovation kusimira luzzi waka kiki byonna ebikwatagana n'okuzimba Osobola Building Company engineer soko je obuze ku bantu tubalambuze ku project eno tulabe producer ali obutaala buno bunyumidde obutaala ekiro bulina engeri gye bwakamu tebugenda kuba na bwa sola bugenda kuba bwa sola anti wano tewali masannyalaze ate tewali masannyalaze bano wabulawo emiti okutuuka wabulawo emiti nga 7 okuva ali ku kkubo okujja oba 4 kati ono talina masannyalaze naye nga tulina gurupu gye twakuriyetingawo kati okulaba nga tufuna amasannyalaze really kino ekyalo kyonna twakuriyetinga WhatsApp group sayona tujja galeeta mpaka tugende omanyi kulote kuli masannyalaze kuno ezo za free phase zirina gye ziraga kati 2 phase ziri wali ku kkubo bwe muwetedde gagenda kujja kale so engineer sayinza okukulaba nate amaanyi ng'amaanyi badde mulumu wendi anti wangambye abantu bambuuza okufaako obufi kati ndi wano ndi Kiwenda nkulaba nsanyusa okukulaba ndi wano onoonyeza paka naye nga wendi ate abantu nabo babadde bansaba nti owa yabulira wa nga wendi tusekate basala omugambo abantu bange tebasala bayinza gambe nga banayagaana nedda abantu bange tebasala mugambo naye nga oli otya ndi bulungi obulamu bugamba ki obulamu bulungi pozigwe kulikayo mu luwummula mpumulamu buza kuba tulaba otubulye na lwaki tuli wano olunaku olwaleero batulaba mwena banayimba abalamusizaako kansubire nti muli bulungi eno Osobola Building Company CEO yenza ayogera Moses Galubega ansubire nti buli omu ali bulungi ensonga lwaki leero tuli Kiwenda y'ensonga ya gundi yaffe gye twayogerako emabega abalaba vidiyo ezasooka nti omuntu asobola otandika okuzimba ne miliyoni 2 era kino kye kimu ku kiva mu ekyo kye nali nnyonnyola nti ennyumba eno gye mulaba kisenge n'eddiiro munda mulimu ekiyigo ne sitoowa naye twagitandika ndowooza omwaka gwali gwa 2023 twatandika ne miliyoni 2 etujja ne tuzimba omusingi kati okutuuka leero kino kye tuliko
client yakuwaya jako kyayo lwaki anti wetugamba 223 ne 225 gitulimu olwaleero wayiseewo akabanga kaneneko katulaki kiri bwekityo wemuntu we mwateesa ne client obanga womanye ebyakasente okusinziira ku nfuna ya client yange gye yanyonyo engeri gyafunamu bwe yalina ebbiri ne tujja ne tutandika kati wano buli luvannyuma lw'omwezi azenga njo kyayo akasente anco kyayo ng'akooca yes paka wetutuusaawo so gegana amakula ezo sente za client si zange tekuli 10 kyange tuli kiwenda bannange entuza neighborhood mwagirabye bulungi nnyo so tugenda kubalambuzaako ate nga bakyakikola ki ne engineer afe agenda kuba tubuulira biki byataddemu webityo ebyo tutambule Brian tusimbule bayita okusimbula tusimbudde tusimbudde banaye mujebale obulamu bulungi tuli wano kati ekyo kikyokola Peacemaker Foundation tugenda teekawo engeri ya kabalaza akabalaza okay why asandi ne engineer tusobola kuyingira Brian okay yantulabe kati nga wembagambye tuli ku project yaffe eno kiwenda tugenda kulambula munda engineer atubuulire ebimu ku byo byakozesezza na butya bwakikoze so ono engineer kuranima yoyaawo sere ebisinga tubeera naye okay kintu namukikwasiza maanyi ekintu ky'Abannayuganda olina kukikwasa maanyi kintu ky'Abannayuganda so kakati omwana alina ewuwe si yes alina ewuwe ono omwana alina ewuwe ne bwakomawo kati ayingira wuwe takyabanjibwa sente za bupangisa so kati kino kisenge kyekisenge kyaffe okay omuntu yenna alina double bed mazongo teye oba fuuti 3 ayingira neyebaka ekisenge kye then bwe tuddako wali kyekiyigo kyekiyigo nti omuntu oyo bw'ayingira muno ebintu bye byonna biggwera muno ekinaabiro kye anti mu Luganda tekiba kiyigo simanyi Luganda lutuufu kati nze akozeseza Oluganda olufu simanyi lutuufu naye nga kyonna kyekiri ekinaabiro ekinaabirwamu mu Luzungu ye bathroom yes kati ava wano mu buliri bwe najja n'anaaba akola emirimu gyafuluma lumu nga n'okwambala y'amazzi ayambadde okay eyongerayo okay so nga bwe mulaba tuli mu kisenge kyaffe kino waggulu yeno siri mwagitaddeyo bulungi singi yateereddwayo era ne undercoat yatandikiddwa olunaku lwajjo okubanga asiigibwa kuba tumala yisaamu undercoat ono bwe tumala oyisaamu undercoat ne tulyoka tusibamu tile kati bwe tumala okusibamu tile ate ne tudda ne tuyisaako kye tuyita fira ne white cement lwaki kibeera bwekityo mu process azino osokako undercoat n'olyoka otekayo tile ekituteesaako undercoat okusooka butagubya tayiro zaffe tayiro zaffe twagasigaye nga ziri nnyonjo kati bateekako undercoat ne twoza ebisenge bino kuba undercoat abanga ayoza ebisenge sooka tujjako kasasiro kyoka tusiba tile kati we tudde okuyisaako whiting oba fira ne langi ate tayiro tuzibikako ekiveera obutazigubya ate n'ekirala ekitusiizaako whiting oba fira ekisenge kisobola okubeera smooth wakati nga bw'okiraba wano kiri raafu kati tulina oyisaako bye tukifuule smooth ennyumba nti ogenda otuuka mu nnyumba ng'owulira wooteekako bw'oti waseerera nga bakunyumira okukwatako ekitukoze ekyo nekitambula bwe kityo so saawa yonna ateekamu tayiro kuba ne olwedde zaguliddwa bokisi zaffe zewe ziri awo twalonzeka kala akayinza okumunyumisiza embeera nga bwe kati kagenda kukola paka mu kinaabiro oba mu kinaabiro wagenda beerayo kirala yes ne mu shedi wajja beerayo kirala ne wano
Na tugenda kuba tukyusa kano kayinza otambula wonna naye mu kinaabiro ne kaawukanamu ne wali wabweru ne kaawukana. Kati ingini olowooza mu kubalamu engeri gyekiri nti projekiti yaffe eno tubaze ebisenge 2 ne tubala ekinaabiro ne tubala akafumbiro k'omunda ne shade. Olowooza time agenda kwetaaga kipimo ki mu nyumba ye mweno projekiti ye gyakoze nga ye tayiro ezimala muno? Tayiro ezimala muno bwe tubala okusiba mu kiyigo, ekisenge, eddiiro, store ne shade yetaaga box 16. Box 16 wonna okugisiba wonna ewedde n'okusiba skirting ezo kubanga omala osiba tayiro ate waliwo kye tuyita skirting. Kisiba skirting wansi nebanga kya wansi tekigatta ate nekya waggulu ne beauty y'ennyumba okujja obulungi ejja tusibye skirting. Bwekityo ekigenda kati lyerina eddiiro lyaffe TV egenda side ki lyeddiiro lyaffe mayinza TV kintu kikulu TV kintu kikulu TV kintu kikulu wanaayagala TV wanaayagala naye nga ebisenge ebiri unlikely nnyo okuteekako TV kyekino nakiri ye waayagala naye ku bibiri bino waalina okugenda tasobola giteeka wano kubanga entebe ziyinza okubeera wano kuba ziyinza okubeera wali. Yes. So mwebala omulimu guno omulimu tugezaako namwe mwebala tulambulako. So eno yegundi ye kati eno ye tujja giyita fumbira tetugiyite store. Kubanga okusinziira ku mulembe kati oguliwo ebintu ebisinga tetukyabiteeka wabweru byonna biggwera mu nyumba bayinza obibba obubbi bungi bayinza obitwala bannayuganda tebasaaga batema ŋŋanda simanyi Uganda situtegeera bulungi ojja dduyiga. So kati eno gye mwatadde ekkuba erigenda mu siiringi lirya lwaki muba mukikoze bwe mutyo okuba nga eno gundi mugitadde eno naddala mu ffumbiro ne mutagiteeka mu ddiiro oba mu kisenge? Ekituteesa eyo tetwagala nnyo bantu betuyingiza oba betukyaza kumanya byamagezi kumanya nti tulinayo ne escape route. Tuvula tugikweka oyo ne bwajja alaba siiringi nyumba teriiko na gundi ya siiringi naye nga gwomanyi weeri nekyeweetaaga bakulaba oyingira oba ng'ofuluma. Kale nemugita what? Escape route? Tukiyita escape route oba kale tuguteekawo ng'omulyango ogutuyamba amasanyalaze gakyankalanye waggulu eyo biki naye ate era osobola n'okwekwekayo giyinza okuwunya wano nodduka nosoka wekwekako nabagamba abaddewa. Naye kale yeno projekiti yaffe ono yatandika ne miliyoni z'emmeka? Zaali 2. Zaali miliyoni 2. Kati essaawa yonna ennyumba ye egenda kuba eggwa bw'atwala ku S Media. So byebino ebintu byembeera mbagamba nti wewekwata mukulu osobola buli kimu kisoboka okitegeera. Bantu bangi nnyo twayogera ku kintu kino buli omu yajjayo abamu bakitwala n'abawo nga abaayite bakitegedde bulungi. So this time around tukomyewo ku site tubannyonnyolemu okitegeera Mr. Osobulagala nakudda wali bwe tujja mu maaso awo Mr. Osobulagala kuba ayongera otutubuulira miliyoni 2 ezo zikola ki. In fact kakino kankiiseewo bwe twayogera ku nsonga eno omulundi ogwasooka abantu balowooza nti tugambye nti tuzimba ennyumba ku looni basinga bakipiikinga webati naye tetugamba looni nti miliyoni zo 2 bw'ozireeta tetugamba tukutandikirewo twali tukuposhinga tukuwaka pressure nti bwona amalala ku musingi ojja kuwalirizibwa okukola ki okwongerako kati nga tugamba nti bwetumala tuwa 2 zofuna omwezi ntwala 5 kakadde zoleeta ng'era ku nnyumba eno bwe kibadde ne tugenda nga twongerako naye n'ekyalooni nakyo tuli mu nteekateeka tukikwasaganya twogezaako kwogera ne banks ez'enjawulo n'abantu sekinnoomu era wabaayo ali atulaba n'awulira ng'asobola okututeeka mu ssente asobola okujja ne twogera ntandika ozimbira abantu ennyumba ku looni. Brian okitegedde ekintu ekyo essaawa yonna ogenda kuzimba looni gweddaawo bana mujje tutandise kakati eno eshedi
tubalambuza munda mulabye ekisenge eddiiro ekinaabiro n'effumbiro kakati tuli ku shade eno wano mugala kuteekawo tugenda kuteekawo tayiro awo wonna shade yaffe egenda beesibiddwa bulungi tiles then ekyo ekinagwera ekiddako okusiigawo langi wamasemase buno buki obwo ekisookera ddala obuntu obwo bukola emirimu mingi naye nga ffe tugenda bukozesa teekamu mataala tulina amataala ge twagala oteekamu wabe nga ekiro wano wasobola okuba nga waakira ddala bulungi buno mulembe mupya naye nga abasinga babuteekako buyise ku mpewo ennyumba ebe nga erina weesiza ebbugumu lireme kuttira mu nnyumba bakusanga ekisaba mukaaga ofulumya ebweru oliyagala ku kati ebyo byonna ate kati okusinziira ku nzimba yaffe ng'osobola tetuzimba nnyumba zinattaba client kubanga ennyumba ezezitta abantu ziba nnyimpi tebbugumu likutuulamu butuuzi naffe tuzimba ennyumba nga mpanvu height nga mpanvu empewo esobola okutuukako wonna w'ogyagalira bwekityo kibeera empewo esobola okujja mu nju muno n'ojulira nga gwalina okufuna ebikubugumya naye nga ennyumba tekutta lwa bbugumu kitegedde bulungi so nga tubagaye tukyali wano ennyumba eno ya muntu tali mu ggwanga si weekiri yeesiga osobola so tuli kwemu ku project seze zikola ki in fact mono client tandabangako physically wabula ndowooza namukubirako ko video call one time yes tudanga mukwogerako naye yeesiga osobola naye kyensobola omukolera kwe kumuweereza ebifaananyi okumulaga nti tutuuse wano tuli ku kino tuli ku kino obwesigwa nga kwosobola building company buli kimu kikola ki kisoboka so wetubagamba nti buli kimu tukikola kino kyetutegeeza wetwali twagala ku project ey'emiliyoni 2 ng'otandika twali tutegeeza eno temutukwata bubi bannange bannayuganda temutukwata bubi esa yena omuntu aleta miliyoni 2 nagaa njagala eyo ng'ewedde ate ng'olina ettaka lyo okitegedde beera n'ettaka otuleko miliyoni 2 tutandike kigenda kukuyambako okupushinga buli olaba omusinyo njagala kwongera katutuuke ku wall plate njagala kwongera katutuuke ki wano so osobola building company waali okulaba nga akusorting out nabagamba osobola takola kuzimba kokka akolera compound gwayagala okukolera compound ey'omutindo ey'omulembe eriko muve mu bino ebintu byammwe ebyo amazzi tugasima esa yona nze noono mugera musimira oluzi ono client waffe ekyamazzi ayinza okuba tannakituukako naye nga g'amazzi tugasima baclient kati balagako anti wedda twogera ku binaabiro tetunabalagawo ku toilet bajja gamba mukola mutya ennyumba etaliiko toyi kintu kikulu so kakati wano wewali toilets zaffe wewali n'ebinaabiro ekyebweru waliwo ekinaabiro kyebweru ng'ogyeko ekyomu nnyumba then waliwo kati ndabyeyo gundi 3 kiri kitya ati kakati wano abaagala osuula akazito tumanya muyinza oba mu nnyumba mubeeramu 2 kati nga mwena mwafunye ekizibu mu lubuto omu adda wano omu nadda wano kati ate muba mwakyaziza omugenyi nga temwagala anaabira eri mu kisenge kyammwe ate ye mumusindika wano tewali nsonga nalwaki omugenyi anaabira mu kyamunda alina kunaabira mu kati weewanawo omugenyi kati deni bansuula buzito wano sikujja n'okonkona wano nti nze najjudde dda ndi bubi ojja mu kakubiri totawaanya landi road bintu bino bitambulira ddala wano ogambye wali ana wano wali 4/5 poloti eno eri 4/5 eva wali olengera ekiwaanyi nejja paka ku nsonda y'ekikomera kino ate era n'etambula n'egenda paka mu mmotoka yaffe wali era n'eddayo emabega wali so nti poloti eno 4/5 oba ogifunya awalungi ne wogamba nti ozimbawo mizigo owagenderawo ddala emizigo egiwera kumpi nga zigo nga 5 wano wali wano wonna nga tugeze tetuzimbyewo nnyumba eno twagalawo mizigo ng'oli alina poloti ye ya 4/5 yefunira emizigo gy'abapangisa ogendamu emizigo gy'ayagala kati gwali eyo ng'olina ewantu bulijjo onoonya ekyokuteekawo misa osobola ate by the way
akuba ne plan okitegeera plan tuzina architecture wali omulungi omuyita ne mwogerezeganya ne muteesa nakubira plan olina ettaka lyo kubanga olaba wano olaba ng'oyinaana kwatanduzo osobola okuzimba ne kalina kalina ejaawo bulungi tuzizimba mu 3 ku 3 naye 5 ku 5 so kakati woleka osobola building company oba oyagala ki okitegedde ekintu ekyo so zo projects tugenda kubeera tuzibaleetera mubeere nga tukupushinga tukimanyi bulungi nti okusasula sente za rent kyekintu ekisingira ddala okumenya okitegeera ate landlord ate biki so if you have your land osobola okubaka ekintu kyotandikawo mpola okay n'ozimba ennyumba ye ey'obuvubuka n'ozimba ebintu ng'ebyo so weebityo bibiri Mr. Osobola nawuddeko ng'oyogera nti wano mulina plan okubako yonu bimwongerako tulina plan kubanga ekyalo kino nga naye bw'okiraba walengeddeyo ku dduuka tewali dduuka kati tulina plan ey'okuteeka wano room tuteekemu edduuka ate wali awo nga wolengera tulina plan ey'okwongerawo rooms 2 nti client waffe ateekemu abapangisa agende ova ebweru ng'ate naye landlord ekintu kitambula bulungi so tulina osobola building company yeno project yaffe nga bwe mugirabye bweri woba oyina ettaka lyo ng'olina miliyoni 2 osobola okutandika n'osobola building company nimba nga ate tomanya mpola buli woonaalinda enkya nga sente zifuna obuzibu nga naye oli ofuna ebizibu bwotyo naye woba ng'olina wooziteeka oba happy you trust him ennyumba yo oba toliiwo mu ggwanga nezimbibwa actually wabadde ompa story emu tugenda gyogerako wano nakulabye nti waliwo client eyakutumye ng'ava yabadde ava mu ggwanga ki yabadde avawo obulenzi ye nga ye client yali mu nsi ki ye saawa nali North Korea naye yagula ettaka okusinza ku kakinyonyolaga yagula ettaka bw'aligula sente yaziweereza famire ye nti famire neeraga nti eguze ettaka naye ng'ate teguze ettaka sente nga yenna byezikozesezza kati famire neefuna negenda ku NASA nejingirira stamp ya chairman kwerose wano ne bagikoonako era ne balaga nti ettaka weeriri kati nali ndi awo era ndowooza nga basinziira ku program gye twakola omulundi ogwasooka nantuukirira nangamba ayagala kugenda ndaba ettaka lye tutandika ozimba neneesitula nengendayo naye mu kwesitula wano enamba gye yampa eya brother we nasooka nenjikuba ogwasooka brother n'agikwata naye gyaddako n'agaana ogikwata yes kati awo nenkozesa endagaano kubanga obusiru kye baakola ate baateekako endagaano enamba z'abakyamaani wadde nga stampu njingirire kati nenkubira kyamaani paka ku kyalo nentuukayo kyamaani nambeerera wa kisa nansindika wa sekuritale ne bajja famire nga bagimanyi bwe bagitegeera famire ne bagiyita ne tubabuuza ettaka nga ekituufu teririiwo nga sente baazirya ne twogera ku bya stampu n'ebirala nga byali bijingirire naye kati mu process ne bampaamu kaddiiru tusigale nga nnimba client ono kyettaka weeriri naye nga teririiwo kati nembabuuza ekibuuzo nti singa client anansaba ebifaananyi kuba kyenkola client alina okusaba ebifaananyi mpa ku bifaananyi by'ennyumba gy'ozimba nteekerawo ku kifaananyi ndabe ne baŋŋamba ekyo nja kuyiiya nja kuba amayumba amalala nkole ki muweereze kasente ne kagaanamu kaali kangi naye nga ate kansanga siri bulungi naye nenkagaana so mweyo ensonga client wamuzzemu n'omugamba client namugamba in fact abantu bano bankubira nina okugendayo ku Monday ekijja banga tugendeyo bafune ekifo kye bamuwaamu muziri sente kubanga baali beekwasa nga bagamba nti omwana ono bukyanga agenda bo tabawa sente za kukozesa bazaagaze nti ate ne mu kusimanyi mukulu waabwe ono gwe baawa ettaka abaana be baali tebalina school fees ate nga zino zizze yagenda kukolera muganda we ebyo nga bwe wabibuuza we nabibuuza naye kakati mu kirungi ekiriwo nanti oli asobola okuba nga yateesa namugamba bannange genda okolerere abaana bange ekyo nakyo kiwulikika tebaateesa ate ne mu kugenda tebamanyi ono yafuna atya sente agende naye olw'okuba yagenda buvunaanyizibwa bwe kati obalabirira yes era in fact client oyo
bampadde akakwakulizo bwe mba bampa poloti n'abaana be mbatwala kubanga alina abaana babiri abantu bakambwe kati era poloti bwe bagimpa ku Mande nandifunayo abaana abalala benteeka ewange babiri kiba kirungi omukisa guba guze sinaako obuzibu nakikiriza in fact oyo si ekirala nti yekka wiiki eyo yennyini era waliwo omukyala ali osaidiza ebuwambo nga gyembeera eyo era naye yafuna ekizibu kyekimu naye lwakuba ye tekyali mu famire kyalimu mukwano naye mu kunyigiriza ennyo namala ebyo ne mbifuna kati abantu bonna njagala okubagamba nti ebintu ebisinga beera mwegendereza ebintu ebisinga ebitutuukako mu bulamu si bantu bebbali bokka nti babitutuusaako naffe betubeera nabo famire ate famire nno nzibu famire ennaku zino simanyi kyatuukawo naye famire ennaku zino ku bintu nkambwemu mukwano gwo omusiba naye kati maama wo omusiba otya era in fact maama yakolimira omwana we ate bijja kukwata naye nga sofa byebyo ebyaliwo ebitonotono kale ngezezaako bisaisa naye nga byali bingi ekyankola obubinti ekingi bagenda muwamu poloti banga bagenda muwamu poloti sinagiraba naye nja kugendayo ku Mande tuba tusobola kisortinga out ebiwandiiko birina kubanga kintu kikulu neha naye ebintu bizibu anyway ebyo byogera off camera nabadde n'ekirowoozo nti singa bapimuwa engeri gye kiri kyalo kyekimu tutundewo obutunzi tufune ewalala okumujja kale mu ntalo kuba nkimanyi zijja kubeerayo anyway so byebyo okay emboozi ezo nazo nyingi nnyo nyingi nnyo abantu bafa tubirabye ebintu bingi nnyo so osobola kwesiga Osobola Building Company n'ennyumba yo n'ennyumba z'abapangisa ne wooteri yo ne apartments zo wonna gwayagala okukola renovation ennyumba agizimba etunudde side eno katuyagala etunudde side eno kisoboka kyonna ekikwatagana n'ebyokuzimba Osobola Building Company byonna abikola okay so tugenda kuba tubaleetera projects ez'enjawulo ezigendera ddala mu maaso okay so tukubireko ku namba za Osobola ziri awo wansi yakwata yennyini essimu ate wojjira ku code eya S Media Uganda kiba kyanjawulo tebakuyisa sigama tebakuyisa kyekimu ng'avudde wa okitegedde ng'abalala so please tugoberereko ku TikTok accounts zaffe Osobola Building Company wonna weetuli then ate n'ennamba ziri awo in case olina kyoyagala omubuuza ebibuuzo mulina bingi njagala kuzimba nnyumba baba baagala okuzimba ennyumba z'enkoko ebiyumba by'enkoko obumyu byonna Osobola Building Company asobola okukola ki obikkolera so nze Nabulime Esther we meet next time bye bye